Mukulu Mayinja. Nze nganze nina obuswavu bungi nnyo bwe ndaba abantu nga bakola ebintu ebimu mu nsi. Kale Mayinja ayinza okunsingako ku myaka, naye oluusi bw'oba nga tolina ky'ogamba abantu osaana n'osirika, kubanga oyinza okweteeka mu situations enzibu. Okujjako sijja kwogera just ku Mayinja, just ngenda kulabula era nja kusiima nnyo abannuupu lwa nsonga bwe mubeera n'abavubuka eyo bano abavuma gavumenti ne balowooza nti bwe banagiwa Museveni bamale badde, temubakkiriza kudda. Naye naffe NRM mwe bakasojjosojjo mbu simanyi tugenda kudda ewa Bobby, umwe mugende andi muwave eri, mujja kusigala mu masaŋŋanzira, kubanga kuzanyisa abantu kufuula abantu nti tebategeera. Okitegeera abantu mubawe ku respect. Gwe beera gy'obadde bwe kiba kikuliriddeyo kikulye, bw'oba osazeewo kukyuka kyuka netozanyisa abantu. Muganda wange Mayinja advice yange eri very simple, yagezezaako akinnyonnyola kale esanga alina reason ye, naye nga mu ngeri ennungi n'alirowoozeza nti omusajja yenna watuuka okufiira asaana n'aba n'ekitiibwa. Ekitiibwa kiva weyimiridde. Omusajja bw'aba nga talina wayimiridde waggumivu. Njagala nnyo mumanye nti bino byonna bituuka time ne bikola ki, ne biggwaawo, n'osigala ng'omuntu ng'omuzadde nga ne ku kyalo bagamba yooyo. Okitegedde? Naye obeera nga buli kiseera amazzi ga lusu naye kale kansubire nti alina reason ennungi era asobola okugigusa, kuba oluusi muyinza n'okuba nga munenya Mayinja naye ng'asobola okuggusa ekintu kye. Katusabe Katonda. Eno Uganda yaffenna. Ekyatuuse ku Sheebah wakirabye wakitegeddeko ekyamutuuseeko ku Sheebah? Ekyo ndooza tubeere sincere, ekyo kibuuzo ekya Sheebah mujja kibuuza Sheebah, kubanga nze bwe nsanga nga Sheebah alina ekizibu mu supporting morally ne physically if needed, but Sheebah yavuddeyo nayogera ekintu kye mu bigambo bye kye sisobola kuvuunula oba kulanya kuwakanya oba kusupportinga. So ajja kgenda mu kooti bwe baba bamukoze ekintu ekikyamu waabire abantu be abakoze ebintu ebyo. Of course singa kituufu ekyo tukikonda emingira ddala, naye singa si kituufu era ekyo mujja kibuuza ani? Sheebah. Era nga munnamawulire tolemerako kuŋŋamba nti kituufu, kubanga olabika olina okuba nga wabaddewo. Kati engeri gy'otaabaddewo nga munnamawulire beera investigative journalist. Bana neyanziza nnyo.